mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe munaffe wambuziza ku ddagala eriyamba ku muntu oyo abeera amyusa emimwa. Okumyuka emimwa nno kwengenda okukubulirako eddagala kweku ng'obadde omyusa emimwa ng'ekireese emimwa egyo okumyuka nga si bulwadde. Nga bwe mukimanyi mulimu endwadde ze tufuna ne zitwetera okumyuka emimwa. N'ate ne mubaamu omuntu amyuka emimwa nga talina bulwadde obwo. Abasinga endwadde ezo muzimanyi, sijja zoogera ezeetera omuntu okumyuka emimwa. Mulimu afuna ekizibu ekyo eky'amazima n'agenda mu ddwaliro ne bamukebera nga talina bulwadde bwonna, naye ng'emimwa gye gimyuka giggwaawo. N'abalala ojja musanga nga talina kyakozesa kyonna ekireetera okumyuka emimwa nga walagi, okunywa sigala n'ebirala. Ojja kusanga nga tabinywa naye ng'alina ekizibu ekyo eky'okumyuka emimwa. Gwe yambuziza ku ddagala lino ery'okumyuka emimwa waŋŋambye tolina bulwadde bwonna bw'olina, naye ekizibu kyakulumba eky'okumyuka emimwa. Nkusaba ofune eddagala lino ogenda kuba ng'olinywako, lijja kuyambako. Nkusaba ofune rosemary. Funa rosemary muteeke mu seffuliya awo, ofune ebibajjo by'ejjirikiti. Funa ebibajjo by'ejjirikiti nabyo bigatte ku ddagala eryo. Ofune n'emirandira gy'omululuuza. Emirandira gy'omululuuza gigatte ku ddagala eryo. Ofuneyo n'eryanda. Eryanda gano amanda ge tufumbisa emmere, kati funayo eryanda nga terinaba kufumbako. Nayo lifuna osobola okufuna amanda 2 kisinziira bunene bwago. Osobola okufuna 1 oba 2 nawo gagatte ku ddagala eryo. Nkusaba osooka olongoose eryo eddagala, esooka lirongoose bulungi eryo emirandira gy'omululuuza wamu n'ebibajjo by'ejjirikiti ne rosemary. Mwetegereze bulungi. Bw'omala obbirongoosa teeka mu seffuliya, tokosa. Eryanda lyo liteeka ebbali, toliteekamu, tolitokosa. Tokosa eddagala eryo. Bwe lijja bulungi olaba nga liyidde, liggyeeko, liteeke wansi awo lireke liwole. We liwola leeta eryanda lyaffe lino, beera ng'olisekula lisekule n'oluvannyuma by'osekudde biyiwe mu ddagala lyaffe lino ly'ofumbye ne liwola bulungi. Bwe kiggwa ekyo, bw'omala okuyingizaamu eryanda eryo ng'olisekudde bulungi, nkusaba osengejje eddagala eryo, lisengejje ofune w'oliteeka. Nkusaba obeere ng'onywa ku ddagala eryo, obeera ng'olinywako. Kigenda kuyambako ekizibu ky'okubeera ng'omyuka emimwa kigenda kuvaawo. Olunaku osobola okunywako ekitundu ky'ekikopo. Ku makya ng'omaze okunywa caayi n'onywako akatundu k'ekikopo n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywako akatundu k'ekikopo ewamu ky'ekitundu ky'ekikopo olunaku. Muntegedde? Beera ng'okozesa ku ddagala lijja kuyambako. Ekyo ky'okumyuka emimwa kijja kgenda kikendeera kiggwaawo mpola mpola. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.